Kitalo, omukozi w'oku radio afudde, ebya Yesu Muto biranze, Ebya Hon.Segirinya ne Ssewanyana basibiddwa, abadde akyanga abasajja akiguddeko wabula ng'ate abayembe bajaguzza amazaalibwa ga Babi Kyagulanyi. Ago n'agasingako galindirire mu bujjuvu. Wasuze otya mukwano gwange webale kubeera ng'ate okakkalabya emirimu gyonna gy'osobodde okubeera ng'ate otuusako engalo. Gyebaliko munnange webale kubeera ng'ate weenoonyeza ekigulira magala eddiba wabula ng'ate n'ogw'okumpuliriza buli lunaku nagwo wagufuula mulimu. Webale nnyo weebalire ddala gwe yasubscribinga ku channel ate naawe atanaba mami ngenda kusaba subscribing oteekeko n'akadde nsobole okubeera nga nkuweereza buli ekiba kigenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saakaate munange n'amawanga ago agatwetoolodde. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo muweerezaawo era ng'obutakumalira budde mu butuufu kankutuuseeko ate ebyasobodde okubeera ng'ate bigenda mu maaso olunaku olwaleero n'ebimu ebyagenze mu maaso. Olunaku olw'eggulo era nga mu butuufu ntandise n'amawulire ga nnaku ddala ag'okubeera nga tufiiriddwako omukozi w'oku radio ono ng'abadde akola ku CBS FM era ng'amannya ge ye DJ Emma Masege. Bambi afudde naye nga tusaba omwoyo gwe Katonda aguwumuze emirembe ate era bambi agulamuze ekisa. Tetunnategeera kituufu ki ekimusse wabula nga Katonda yasinga okumanya. Tusaba agumye emitima ab'eŋŋanda abakosa kati munnange n'ab'emikwano ye munnange ffenna ly'ekkubo ekyawula nti oli kusookayo munne wabula nga naffe essaawa yonna ye munnange tuba bakumwegattako. Kale nno munnange twongera okubeera nga tusaba Katonda amuwumuze emirembe DJ Emma. Wabula ng'eyo tuvuddeyo ate byo ebya Yesu Muto biranze. Bino woba obadde tonnabiwulirako muganda wange. Yesu Muto ono ye pasita eyeefudde ekirala. Ono nga munnange yagenda n'awasa omwana wa munne, yagenda n'awasaawo omukyala n'alyoka amala naye emyaka 7 nga tamukkiriza kugenda waabwe. Nga beewaabwe bakuba essimu abawemula agagambo gali g'omanyi naawe aganene agatayisika na mukamwa. Era bw'atyo bambi maama w'omuwala yalabye bitabuse omuwala we nga mu butuufu amumise nga naye wonaazaala omwana we yadde aba afumbiddwa n'atisitiko mu mwaka ne wajja n'akulabako omulundi gumu. Awa ye pasita Muto oba yeeyita Yesu Muto ye yagaanira ddala omwana ono okubeera ng'alinnye waabwe saakate n'okugaana abeewaabwe okubeera nga bajja balabe omuwala ye ng'agamba nti yamuwasa simanga bakozeseza ssente ze nnyingi nnyo okuggyako nga bamuddiza ssente ze n'ebiringa ebyo. So omukyalo ono maama w'omwana kyava munange ate agenda wali ku poliisi asobola okubeera ng'ate munange yeekubira ku nduulu. Era bwe batyo Yesu Muto ono mu kumuyita abitebye kwe kubeera nga abategeeza nga ye simanga we bamutwalidde ssente nnyingi. Era bw'atyo n'ategeeza nti bazadde b'omuwala ono baagala kubeera ng'ate bamufumbiza ewalala. Wabula ate munnange twabadde tukyali awo ate n'omwana naye kennyini munnange ne yeegaana bazadde be mbu ye tabamanyi. Kwegamba omukyalo ono oba omuwala ono alinga aliko ekikyamu ku bwongo era nga n'ababadde bawulirako ono Yesu Muto bye yabadde okumpi nabo bagamba nti ayinza okuba nga aliko ekikyamu ku bwongo. Wabula nga bo abazadde bambi beetaaga omwana waabwe asobola okubeera nga abaddira. Wabula nga mutuufu tetumanyi kiki kigenda mu maaso. Bantu bangi nnyo bavuddeyo nga bagamba nti ono Yesu Muto mufere awedde emirimu. Simanga asuubiza abantu nti ajja basindikira kapa, ajja basindikira biki bingi nnyo era nga neggula era abapoliisi babadde bamukwata era still yabogeredde ebigambo bingi nnyo bingi ddala. Wabula nga mu butuufu byebyo ebigenda mu maaso eruuyi eyo wabula nga mu butuufu tetumanyi kiki kigenda mu maaso. Omwana wa munno yadde omuwasizza n'otwala ebintu ewaabwe ebyenkana bitya atisitiko oba olina omukkiriza n'agendako ewaabwe. Wabula ono Yesu Muto munnange bw'atyo we yalabise wabula nga basumba banne baavumiridde nnyo ekikolwa ekyo kye yakoze ne bagamba ekyo tekikkirizibwa yadde n'akamu n'akeddagala. Kyokka ate ekyasinze n'okumakinga matters worse kwe kugwa Nazaala we Malaka bw'atyo n'amusika ebitogi ng'alinga ayagala okumukuba. Teyakomye okwo n'adda ku muwala ono gw'ayita mukyala we n'amunywegera mu maaso g'abazadde n'abantu abalala nga balaba. Mu butuufu ekikolwa kye yakoze wano mu Buganda kyesittaliza ddala okukamala. Wabula ng'ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate munnange ye Honorable waffe Segirinya saakaate ne Honorable Ssewanyana nabyo ebyabwe mu butuufu byatabukidde ddala. Jjukira nti byatandikiriza ng'ebisaaga nga babasibako emisango gy'obutemu. Ti munnange bano be baawoma omutwe mu bijambiya ebibadde nga bigenda mu maaso e Masaka ebyafiiramu abantu 30 era twali tuli awo nga babasindikidde ebibaluwa. Munnange Honorable Segirinya yavayo n'akola live musajja wattu yamukabya n'amaziga wabula ng'ate ku Mande
batyo bessa mu ddene ne bagenda ate bawulire ki ekifaayo. Olunaku olwo lwennyini baabata ne babagamba bakomewo enkeera, lwe lwali olunaku olwokubiri. Era munnaye mu kuddayo bw'ati omulamuzi mu kkooti ey'e Masaka kwe kubasomera emisango egy'obutemu egibadde gigenda mu maaso. Ng'era bano bagamba nti bavunaanizibwa simanga ku bantu abo babiri abaafa mbu bano be baali mu gundi mu pulaani eyo ey'okutta abantu abo babiri abaafa e Masaka ssaako n'abalala abaalumizibwa. Era nga bwe batyo omukulu ono ye yabagambye nti bajja kubeera ate bakomawo mu kkooti nga 15. Nga 15 guno omwezi. So bannange byebyo bigenda mu maaso mu bulamu bwa Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana, era nga bwe twogerera bambi babasindise dda mu kkomera ekitalya. Jjukira ono Honorable Segirinya era ly'ekkomera lye erimu lye baali babasindikamu, mu butuufu eyo gye yava nga ayisiddwa ddala bubi nnyo okukamala obukamazi. Wabula nga bannange twongere okubeera nga ate twesabira, twongere okubeera nga ate bannange, kubanga ebintu bya politics nabyo si byangu. Oliakera kumachana kusibako ekintu kyotamanyiiko na mayitire gaakyo, mutuufu ne bakusiba mu bintu ng'ebyo. Wabula nga ate bannaye tulekerawo okubeera nga tuzannyira mu bulamu bw'abantu. Katubasabire abakulu bano, kubanga ekituufu tebinnaggwa, tebannabasalira nnyo musango gamba nti babasindikidde ddala mu kkomera omusango gubasinze. Katulinde nga 15, wabula nga kyonna ekinaagwawo butereevu nja kuba ate nkikutuusaako. Nkusaba osubscribing eggwatannaba sakira ati munnange obiba bituuseewo era butereevu obeera omu ku abo abasooka okukola ki okubeera nga ate munnange obifuna. Kale munnange Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana tubaagaliza buwanguzi mu nsonga eno gye balimu. Tusaba Katonda ate munnange asobole okubeera nga ate abalwanira olutalo luno lwe bayingiddemu. Wabula nga neeyo nayo munnange tuvuddeyo ate ye munnange abadde akyanga abakyala bamulissa akalipo, bamulippya akalipo era we batyo ne bamugwamu. Senkulu munnange eno ye abadde yeefudde kiwaja, abadde yeefudde ekirala mu kubeera nga akyanga abakazi. Ono amusuubiza ensi n'eggulu, ate wagira nga aleeta ono, ate wagira nga n'oli ayogera naye. Kobbo nti munnange akufumbira y'omutwe naawe omufumbira ya bigere, ate munnange ne mwenkanya evvumbe. Era oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa e Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor. Bano nga bakolerako ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala, ate mu nnaku entono ddala. Gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0708393777 oba +974338184. ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata. Eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Abadde bali awo musajja mukulu ng'ali waka relaxinze n'omukyala omulala abadde ali awo ng'ate n'owookubiri ayingidde. Okumbe babadde beekubidde nga balina ensonga ze boogeddeko. Ono kwe kujja ataasisinkana ono alabire ddala Senkulu bulijjo amusuubiza ensi n'eggulu kiki ekigenda mu maaso. Ngenda kubeera nkulekerako ate munnange akatambyako osobole okubeera nga olaba ebigenda mu maaso. Wabula nga abakyala n'abaami twebeereremu kubanga ebigenda byo mu maaso tebitegereka. We bati abantu we bettiŋŋana. Kati senga omuwala ono yabaddemu omutima omutemu, yabadde ajja kujja oba kakkanako n'omukyala munno oba kwono bba wabadde amusuubiza ensi n'eggulu abeeko kyamukola, kubanga ebyo bintu tuzze tubiraba. Luli emabegako recently waliwo awo amawulire agali gatambula nga waliwo omukyala eyakakkanye ku just boyfriend we n'amufumita ebiso lwakubeera nga amusanze mu bwenza. On top of that ngera yakizuula nti yamusiiga ne siriimu. So bannaye twegendereza ebikolwa bino eby'obwenzi. Yagala omuntu omuwe mwawukana, yagala omulala, wabula togattika abantu. Abantu abamu munnange balina obujja bw'amaanyi nnyo ate bubakozesa ebintu bye bamala ne bejjusa, naye ate gwejjukira obulamu bwo buba bufudde. Ye bayinza omusiba ate enguzi nga we yajja yayinza n'okuwaayo enguzi ne batamusiba namusiba gw'ofudde. So bannange twegendereza abakyala n'abaami, ebintu bino eby'obwenzi tugende maaso n'okubeera nga ate tukola ki, tubikendeeza olw'ensonga nti obulamu bwaffe ebiseera ebimu tukafiiramu olw'ebintu bino eby'obwenzi. Olimba ono, olimba oni, olimba oli. Ono akimanye nti omwagala nnyo kumba ate olinayo omulala gw'okukuta naye. Tuyige okwogera amazima. Woba olinayo omuntu omulala mugambe nti nkwagala naye ninayo omukyala omulala, kimanye nti nnamba 2. Woba tolina era mugamba amazima, wabula ebintu by'okukukuta bino bangi nnyo obulamu bwabwe bugendedde mu bino ebintu eby'olusaagiriro.
Affe nalondako omunze njaga. Lukyonkoze. Osula wala? Anzije mitala wange. Tugenda osula ewange. Sula wali ku Najero Hospital. Osula ngapu. Nsula okumpi era wankubira essimu mbadde nsobola okubeera mbadde sinza butaji. Wamacho obudola bomulemeddeko gyange. Ne mugamba ajje wali ku Najero Hospital. Nje musingo oswadde. Kale toswadde. Ekyo gwe kimanyi nti aswadde kubanga abasajja bonna we bakola. Kati olaba omuwala omulala wakuwolobola n'okumanya n'amanya okolera n'akukuba emiggo. Tewabuzaabuza gyako nze njagala nkukwate bulungi gundi vidiyo. Jako egundi amaaso nnyini obadde onsuubiza ensi n'eggulu. Wabula nnyabo weebale gikwata. Kati mbadde ngenda beereyo ndowooze mbondinze kakumbe tuli munaana. Naye gwe omuntu ayinza okwebaka n'oyogererawo n'atawulira. Kuba otyogeredde ebbanga ddene. Omuntu ayogera n'omuntu gw'ayagala tabula. James yogera naawe nze njagala kugenda yogera ky'oŋŋambayo ekisembayo ngende. Nga neeyo tuvuddeyo kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga Babi Kyagulanyi. Ng'ono ye mukyala wa Bobi Wine oba gwe twandiyise Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munnange ono eggulo mu butuufu abantu bajjanjawazizza nnyo amazaalibwa ge. Buli omu yagenze maaso n'okubeera ng'ataakola ki. Mu butuufu ajaguza ku mazaalibwa g'omukyala ono. Mwagalwa w'abangi era abantu bangi nnyo bamwagala. Abayimbi ab'enjawulo baavuddeyo buli omu n'amwagaliza amazaalibwa nga mwabo mwe muli ne Rema Namakula. Kabula dda asirise nnyo naye bambi yavuddeyo naye n'agamba asiyinza butaagaliza mukyalo ono mazaalibwa. Abantu bangi ba Spice Diana bonna wabula ng'ate ye bbaawe oba omwami we Bobi Wine yavuddeyo ate bannaye n'atuusa obubaka nga buviira ddala ku ntobo ya mutima ng'amwebaza bambi byonna era nga yeenyumiriza mu lunaku lwe yakola ki lwe yamusisinkana. Kyemanyi mwena ebisinga obungi mwabirabye byabadde bigenda mu maaso era nga nataddewo wano omukolo ogwo gwonna nga gwabadde nga Bobi Wine amutegekedde surprise birthday party ate era n'endagano speech y'omukyalo oyo ng'ayogera bambi nga yeebaza omwami we gye bavudde byonna byamukoledde. Bw'ataagenze maaso n'okubeera ng'obiraba osobola okubeerakawo mu vidiyo ezo ze nataddeyo olunaku lw'eggulo ojja kubeera olaba surprise birthday party ya Bobi Wine eyo gye yakoledde Babi Kyagulanyi ate era omale olabe ne speech Babi gye yawadde nga yeebaza bambi Bobi Wine yamukabiza n'amaziga naye munnaye nga woomanyi nga waliwo ekyebbeeyi kyo Bobi Wine bw'atyo yasobodde okubeera ng'ataamusirisa n'amugamba atofaayo kabiite guma munnange naye nga munnange tugenda mu maaso n'okubeera ng'ate twongera okwagaliza amazaalibwa amalungi. Omukyalo oyo Babi she's such an inspiration to all the young ladies abawala bonna abakyala kugamba ze yeenyigira mu bintu ebyenjawulo akola charity ffenna tumanyi ebintu byakola najja n'abaako bayamba bambi batuusizaako obuyambi bano bawala bato bafunye embuto nga bakyasoma bano bakyala bafuna embuto simanga kugamba ebintu ebigwa mu kkowe eryo nga nejjuuze era tujjukira nti eyo gye yalaga Nakaseke babafuuyirayo tiya gaasi kati abafunireyo ebizibu era yali agenzemu ebyo bya charity so bambi bingi nnyo byakoze ate n'ekyokubeera ng'abadde mu bufumbo n'omwami we lino lyonna ebbanga ng'ate omwami we muyimbi nakyo si kyangu. Kale munnaye kyakulabirako eri ffe abantu bangi nnyo bangi ddala y'ensonga lwaki abantu ab'enjawulo bagenze maaso n'okubeera nga bajaguza amazaalibwa ge. Chosen Becky naye yabadde omu ku bo yavuddeyo wali ate ku Spark TV nga yeebaza omukyalo ono. Ekinajjukirwa nti last year Babi Kyagulanyi yagenda n'avaayo ng'atendereza bambi Chosen Becky olwekyo kye baali bamusibyeko mu village girl ne Babi naye n'agamba nange ndi village girl. Ekyo nno munange kyaleka Chosen Becky nga tasigadde kyekimu era okuva ko olwagamba tiyeyongera ddala okubeera nga ayagala nnyo omukyalo ono.
bangi nnyo abavuddeyo ne Spice Diana. Spice Diana ye yakoze n'ekubya ennyambala kugamba bingi nnyo bambi ebyagenze maaso ate ku lunaku olw'eggulo wabula nga bambi tugezeeko okukoppa ku bantu abo abatusingako bangi nnyo buli omu oyina role model w'omuntu oyo gwe weegomba someone you look up to akola ebintu n'ogamba nti yes mbutuufu omuntu ono biyinza okuba bya business biyinza okuba bya marriage biyinza okuba in all aspects of life ng'olaba waliwo omuntu oyo akuinspire nga mbutuufu kyali kyoyagala okubeera ng'embeera ze na biki byonna byakola nga mbutuufu obyesiimisa. Bakyala bangi nnyo be tutunulira mu Uganda n'ogamba yes n'abaami nabo mwebali naye nga mbutuufu Babi Kyagulanyi eggulo lwabadde lunaku lwe ate era ndowooza n'eno wiiki yonna sinakindi omwezi akyali birthday girl tumwagaliza amazaalibwa amalungi era tusaba Katonda bambi abeere ng'ate ayanukula eri okuyaana kw'omutima gwe tusaba abeere ng'ate agaziya ensalo ze. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala abankumira atakumira mpeera ngenda kusaba toseetuuka budde bukyali bwa kumakya mawire mangi nnyo mangi ddala ate agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gafuluma okugafuna ngenda kusaba oteekeko akadde oba wasubscribe ng'ate gw'atanaba subscribe nga n'akadde okateereko ddala ate lulayikinge ne vidiyo eno okusobola okubeera ng'ate okola ki ofuna ate vidiyo gye ngenda okubeera ng'ate nfulumya mu budde obuddako awo. Goodbye for now nkomawo.